Bannayuganda bannange mbalamusizza amanya nze Nyanzi Fred Center Musaba Kunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna ganyiza bannayuganda nange ne ganyiza nnyo. Ndabye ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi nyinimu wataba ebikere bitemba ennyumba. Ndabye ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Churchill omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, kimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yatta bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu. Owulira ba Frank Senteza abaliyita Nabukenya, abaana bonna bafiira mu struggle. Banno bali mu makomera, abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali. Kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza olukwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye. Afubye nnyo famire yaffe okufunamu, afubye nnyo okweyambisa famire ya Sentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa. Kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga ekyobugagga kitagenda muyamba n'akamu. N'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda. Nze kitaawo ndi wa National Unity Platform. Kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe. Ensi ekulengeramu ebirungi bingi. N'olwekyo okusaba okola ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde, you may resign. Noconcentratinga ku bitabo byo. Notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda. Weebale nnyo, weebale ddala. Bannange bwe bityo bigenze, Mukama atusaasire. Kakati omwana gundi yagendera ku ku Sentamu Unity Platform. Taata amugamba okulekulira nga yagendera ku independent. Nga taata wali yagenzeewo nga mwana wa Nyanzi oba yagenzeewo nga guild president? Omuzeeyo sorry. And kyekimbaga musomesa abasante. Ndio nina okunootinga. Wali yabaddewo nga mwana wa Nyanzi baddewo nga guild president. Si kibi omwana okusomesa omusante. Omunnyonnyola muzadde we bamenza okukwata bimanyi. Ekyokubiri nsaba buli opposition alina omulimu gwa gavumenti lekulira. Mwesonyiwa ebintu bya Because at a certain point ogenda meeting ku mukulembeze w'eggwanga. Buli opposition awulira nga Museveni wamukowa omulimu gwa gavumenti gw'olina guveeko. Mbadde ndo kwanga kati tugenda kuswala kirindi eyo group tuli mu kuswala tuli mu kuswala mbabuulira olumu time etukanga okumanya kwa buwaze mudde mu kabampande nja kudda kwaba ababbula bikola bali eyo ebweru bali mu kuwogana ababamenya teyesimbanga nawo bwa class monitor yali awa asongoze nnyine talowooza nakulowooza ng'agenda okwogera ne mu kikata tasobola kwesimbawo ku kyakuno kusomba nku kuba enku zibatakumpanya semoto amuno yagala obugagga. I'm going to tell you something. Bwanga family yonna yonna kale I'm giving a genuine good. Wanga bonna baavu
bw'ofuna ebyobugagga bwe banookola kampani baweerengako eyo okufuna abakozi nekino nakyo kirala kikulu by the way omanyi Museveni ono munansonyi womuyitanga ng'akati akayoola omuliro naye mukama amutuwadde emyaka 4 it is good experience tuyinza obutaddamu okufuna mukulembeze agenda tujooga bw'atyo mbadde nsaba tumukozese nga case study baganda be batandise kujja ddi gatakyasobola kwegoba nabo olumu owaamu nnyo abantu gatakyasobola kwegoba nabo tebakirizibwa kwogera nze nakakula wano nempulira genosale anti teyamuwaamu wano naye bano bakina Toyota Sodo bonna tubawulira kati yamanya